baliko baswa. Jennifer, please. Order in the house. Banai, abantu abakyasinze okubonabona nze bendaba be bantu abali popular, most especially musicians. Abayimbi tuswala nnyo because obeera face yo buli muntu agimanyi. Bw'otuuka ekiseera ng'okuzeemu ng'ennyimba zo zikubweyo naye ng'oli ku booda, oli ku bigere oba oswala. Ensonga lwaki twavaayo twekuŋŋaanye? It is because twerumirirwa ng'abantu abakola omulimu ogumu okulaba munno ng'ayita mu mbeera ey'okuswala ng'ate ffe tukyalina kapasite eyinza okwekuŋŋaanya ne tweyamba. Si bwe kiri? Ebintu bino temubiteekinga for granted. Omwami ono ayogeredde ebbanga ddene, ayogedde nnyo, naye ayogedde buli kigambo ky'ayogedde nga kirimu amakulu. Tayogeddeeko nonsense. Kibi nnyo okujja n'omuinterruptinga n'omuyingiramu bw'ojja byayogera bya kisiru. Singa wano wabaddewo omuntu ng'ayogera bikyamula, bikyamuukiriza, byakulimba, senga enduulu mwenna ebatta. Senga muli basanyufu na nnyo, bwe munaamala muddeyo ewammwe ng'akantu ke babawadde wano konna ke banaabawa mulondiza mwe kabaweddeko, otandike okukaabirira abantu. Bw'onaalaba nga tatogira ng'ogenda ku leedi nti mwesiga nti mulina amaanyi, odde ku TV oyogere bingi, gavumenti etuyambye, ekisigadde egenda kutukuba miggo. Ndabuulira bakuwadde copyright bali mu gikolako. UPRS yali ebabonyabonya bali mu kuyamba okulaba ng'egezaako collectinga even more and distribute more. Bakuwadde akasente mu ssako, tuze mu meeting towuliriza, weefuula akooyi. Ojja genda ku leedi oyogere ebigambo bingi, abasajja bakukime bakuba emiggo ate bakusibe. Kuba buli kimu bakikoledde ate temuwulira. Senga omuvubuka azze wano n'atandika okugiragira oye ng'akati ngenda kugira bakyaba tumukube senga endulu abamu ebatta. Bye bituleetedde okubeera mu mbeera etya eno, and it must stop. We are not here to waste time, okay? Bwe tuleeta wano abantu abalina kye bamanyi, let us respect them, but sharingire obwongo bwe baamala mu masomero nga basoma batuweeko tuddeyo twekulaakulanye, because we are here to empower ourselves. Bino biyamba wenda mbawulira bayisaamu amaaso amaloboozi n'eri emmanga bagenda kuwa essuwaani y'emmere ogirye, yes, then what is next? Bannanga abantu bano tujja tuuka okuddamu bayita nga tebajja kubanga they don't feel worthy. Let us respect them. Bakulu be bamanyi ebintu bino, be bamanyi credit and savings n'ebirala. Ffe tuli bayimbi, nze ni mukulembeze wammwe naye ndi muyimbi. Ebyo ebisigadde sibimanyi nnyo, nyina kuleeta babimanyi babibayitiremu. Oba okiraba bannaye mbeegayiridde tubeere abantu ab'empisa, baleme kututambinga disorganized all the time. Abantu bonna babbye ssente zaffe, bagaggawadde bazimbye amayumba. Bw'ogenda basajja balina ziwano pasenti mwezo telecoms naki balina ebizimbe ku mazzi eyo okutuuka ewo olina na kulinnya lyato. Muntu omwe alina amaato 4 ng'alya ku ssente zaffe, kubanga ffe twafuuka basiru, tutuula buli omu n'asikamu kasada ne tunyumyanyumyawo ebintu ebitakwatagana eri bali ne balya. Kino koma tubeere abantu abali siriyasi, omuyimbi bamusange ng'aweesa ekitiibwa. That's why we are here. We are not here to waste time. Ekiraba gavumenti ekoze omulimu gwayo, gavumenti twagituukirira ne tugisaba ekolagane naffe era ekikoze. Ababbi abadde batubba ne batandika okugamba ebyo byabufuzi, kati abo bali mu kino babaleeta kulwanyisa opposition, naye akalulu kawedde bwe balonze agenda nalangirirwa ate tutudde tuteesa byaffe. Politics talina wajjira wano, buli muntu alina gwe yalonze, alina gwe yawagidde, naye tewaliwo amugambyeko tojja wano era teri amugambyeko tojja kufuna kino. Buli muntu ajja kufuna kyalina okufuna kusinziira kapasite ye, nomata ani gwe walonze. Bino si bya bufuzi, bino byakuyamba mulimo gwaffe kugenda mu maaso.
So bannange ebigambo byange tebigenda kubeera bingi. Buli muntu yenna ali wano ofiisi yaffe nzigule, ky'otategedde yingirawo, they can explain each and everything. Whatever you want to get, you will get. The office is widely open. Not only today, 24/7 week tukola okuva ku Monday paka ku Lwakutaano. Ne association zammwe eyo zigenda kuba zikola kubanga we are going to empower them. Bannange mbasiimye nnyo, thank you so much for coming. Next time when we call you, please come and attend these meetings. It is very important. Twagala balabanga mwendako akasente mu nsawo. Ebintu bya kawash must stop. Osege, leko muyimbi abeere ne sente ze. That's why tuli mu kulwana. Osobola ofuna sente before performance. You sing a song in studio, you put it out there, you start earning. By the time you go on stage to start performing, you already have something. You look a star. You have good clothes, good whatever, everything, good looks, so that even your fans can admire you. You understand? Sigenda kwogera bingi mikwano gyange. Tugenda kulya mmere bwe tumala tuddeeka. Bw'abaawo program yonna yategekeddwa abantu bano, please let them know. The people who represented from northern Uganda, all of you people, you will stay a little bit behind. We have a brief meeting before you go. But immediately after this meeting, I think starting tomorrow or the other day, these people are going to come with the professionals to make sure that they sensitize you. They sensitize you about the circle, because it is you people who are going to receive this money. You have to make sure that you manage it well. And we need members to get it. It should not remain in the few, as how our seniors said. Abantu bakola busako ne mwekolamu abantu 2, 30 oba 10 ne mubba sente z'abantu bonna. That much stop. Nze nja kubasiba. Nze mbabuulira. We have people with a lot of entitlement. Nosanga olinga ali awo ayogera nnyo n'obasanga baboogera mu group omwo papa. You people, let me tell you. Abantu abannonda baali bayimbi. You understand? To make sure that I help them to get these things. Mubye bantuma mwalimu okumakinga sure that copyright eyita nkiriko nnyo and it's gonna happen. Second, to making sure that we have a good relationship with the government. I'm working on it. Newadde nayo nze nentambula mu campaign zonna nga campaigning era President Museveni addeko kuba yakatuwa bilioni 10 twagala atuwongere n'ebirala. Osege. Not because I don't have a name to protect. Neze manyi muntu kyagenda otuyamba nageri kijagenda otuyamba. So have to make sure tulwana nnyo addeko asobole okubanga wanaagendera nga faina watulese. Ekyo kya butegeevu. Mukitegere ekyo kya butegeevu. Mazima. Because tuli mukaddi watukula guno omulimo eswaga hits zijja tukeesera zikome nga kewafuna leero kekakuyamba enkya. Money says, save me today, I save you tomorrow. These meetings zemuli mukutuulamu, you're not wasting time. You're saving you tomorrow in terms of everything. Today, short and long term. You understand? So sigenda kwogera bengi tugenda koma wano naye kyemba saba. Buli muyimbi woddayo. Dayo ng'okyusiza mindset. Okubeera ng'okimanyi nti this is a professional. And you should act accordingly. You need to be rich, you need money, you need to be serious, and you need to lobby. Or you know kulobinga. What soko kulobinga, both local and national, most especially government. Sure. Kiraba. Okugenda mu gavumenti n'obaako k'osabayo tekitegeeza ng'oli partisan. No. Eno gavumenti yo kikukakatako okugenda n'obaako by'ogisomera nayo neekuyamba nawe n'ogiyamba mu ngeri emu oba endala. Nze mbabulira. Eri buyinza. Osege. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekirala kye njagala okubabuulira when we are in State House, President yatuwa scholarship 5 per year. 5 people to go and study in whatever country we choose. In terms of engineering, production, and all that. We shall be having these meetings. I don't know whether we are going to be picking region per region or whatever, but we need 5 people per year to go and study. It is going to be paid for by the president. You understand? And the president also is going to help us to build regional studios, mix and master, so that we can have a matching sound countrywide. Another thing, he promised us to give us 3 cars.
And for now, he has given us one. It is in the garage. They are finishing everything. Yet what the minibus. He gave us a minibus that is already. It's going to be here within 2, 3, 4 days. It is going to be helping us, all of us. We can get in the car here and to get to Muzikirako. Waba why naturally we can always so Moroke Javani Mokuiriko Mugaru president. We already Majifunye da. Ebadde mikono jange ninajwadde mu garage bagimodolinge bagitekemo obumode modi tugenda okugireta ng'eyaba star esobola okutulwamu omuntu alina erinnya n'anyumira. Wow. Okay? Elimu wifi. Bane sigenda kwogera bingi abantu bangi betulina wano abantu sobodde okwogera ekigambo kimu bibiri naye tukooye. Mbadde nsaba we are going to also remain with the chairs of associations, the executive will also remain behind so that we can find the roadmap on how we are going to come and start teaching people about this. Sensitizing. We need to know whether the real people, the real members are the ones who are going to benefit from this. Abayimbi tebabula, we know who are the members are. We know their music is on YouTube, their whatever streams, they are on radio and they are popular. So there I don't expect any career. But nze mbabulira bannange oba munonda bino ebiddako batemunonda mwe mumanyi batiza omuntu abba esente z'abantu nja kumusiba. Mbabuulira mikwano gyange naffe bwe tunaakola wano omusango wano ne baba bakola ebyamanyanga munone si bwe kiri. Mbasiimye nnyo. You people, thank you so much for coming. May God bless you. Tugenda kufuna pastor atuwe closing prayer. Tusiimye nnyo.